Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ekiri mu Parliament ya Uganda kisa kinegula ate nkugambye embeera etabuse eri ababaka abagenze maaso n'okubeera nga beegabira miliyoni 10 ate no billions 12 ezafulumya okusaasaanira mu babaka ba Parliament. Kakati n'aboludda oluvuganya ya government bavuddeyo nga bakulembeddwamu ate Honorable Muwanga Kivumbi ono nno nga yaliwo nga leader of opposition oluvannyuma lw'okuba nti Joel Ssenyonyi taliiwo. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ali mu ggwanga lya Bungereza ne Secretary General w'ekibiina kya Nopkoteko omukulembeze wakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati ababaka okulizaako Francis Butebi Ssemujjunganda n'abalala omuliro ogunyoose ku Parliament nkugambye si birungi yadde akamu n'akeddagala wabula kyenkusaba kiri kimu kyokka. Video eno soko jimpele like bw'ogiwa like ojaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era nkusaba gwatana subscribinga nga gwe munundi gw'ogusoosola ba video zaffe mwanyinaze muganda wange subscribinga ku mukutu guno oleme kusubwa emboozi ennyuvu eziringa ate ezefaananyirizaako ko bweziti. Kakati nno ababaka ba Parliament bagenze maaso n'okubeera nga bagabana ensimbi eziwererako ddala miliyoni 10 buli omu. Kinajjukirwa nti mwaka gwa 2017 bwe baali bayise etteeka lya togikwatako gikwateko bagenda maaso n'okubeera nga bagabira ababaka miliyoni ezaali ziwererako ddala 2 buli omu. Ababaka ba Parliament ne bagenda maaso n'okubeera nga bazifuna. Era wano ababaka abamu aba opposition bagenda maaso n'okubeera nga bazizaayo nga kwe kwali n'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliyawo then kwoteeka ababaka ab'enjawulo nga Ssemujjunganda. Kakati era bwe bagenda maaso n'okubeera nga baleeta etteeka erigenda maaso n'okuba nga ate ligenda maaso n'okuba nga bagamba nti katulete omusolo ku mobile money bwe baamala okuyisa etteeka eryo buli mubaka yaweebwa miliyoni 22 ezaleeta nno akanyamberege ku babaka okugenda maaso n'okubeera nga babagamba ssente ezo muzizzeeyo. Kakati wetwogerera olunaku olwalero Muwanga Kivumbi nga yatudde mu ntebe ya leader of opposition yakadde kaneeno avuddeyo n'ategeeza ababaka ba opposition bonna bagende maaso n'okuba nga basayininga ku lupapula bateekeko amannya gaabwe buli atannafuna ssente zino n'azifunye agende maaso n'okuzizaayo talaba mulamu ogwazo kubanga zigendereddwamu okubeera nga mulimu amateeka ago nno agayisibwa nga bo tebakkiriziganya nago ng'ogenda maaso n'okuyisa etteeka ery'emmwanyi kwoteeka ate n'etteeka lye bagenda maaso n'okubeera nga bafumba okuleeta abantu babulijjo okuwozesebwa mu kooti z'amagye oluvannyuma lwa kooti ensukkulumu mu ggwanga okubeera nga yavaayo n'eyisa ekiwandiiko oba okusalawo kwayo ng'egamba abantu babulijjo tebakkirizibwa kuwozesebwa mu kooti z'amagye era baddizibwe butereevu nnyo mu kooti z'abantu aba bulijjo bwe baba n'emisango egibavunaanwa bagende mu maaso n'okubeera nga bawera ennemba nagyo. Kakati gavumenti ya kuno kwe kusalawo okuleeta olukwesikwesi egende mu maaso n'okubeera nga eyisa etteeka eyo eddemu ewozese abantu babulijjo. Muwanga Kivumbi agamba bwe babanga tebakwatanga ku muntu oba oyinza okugamba nti nno kangende maaso n'okubeera nga neesigama ku basajja bano. Wuliriza ebigambo bya Honorable Muwanga Kivumbi nga ensonga bazigenze maaso n'okubeera nga ate munywanyi ezitambula. Twakitegeddeko nga mingi namwe bwe bakitegerako ne bannayuganda abalala bakimanyi kati tekikyali kyakukweka. Buli kabonero akaliwo kalaga enneemi etalabika te miliyoni 10 zaweebwa era zigenda mu maaso okuweebwa ababaka ab'enjawulo okusingira ddala okubeebaza okuyisa etteeka ly'emmwanyi. Eryokubiri okubateekamu akasonda baasi babeerewo era bayise etteeka erigenda okutwala munnayuganda atali mujaasi bamutwale mu kooti masho. Kino si gwe gusoose. Eggwanga lyaffe buli lwabaddewo ensonga ng'erabika ekutta akati nga ddala Pulezidenti we Museveni aginamu General Museveni aginamu interest. Bulijjo akozesa ebintu bibiri wammanga. Akozesa okutiisatiisa n'obukambwe n'amagye. Oba si kyekyo avaayo n'agenda mu nsawo ye n'aggyamu ssente n'agulirira
okusoka tutega president tunafuanga kutuuka ngaawo tinga gwolowooza nti byoliko bwe biba bikyamu tosobola bimatiza abantu. Obukulembeze obulungi bukozesa kye bayita okusikiriza, persuasion, bukozesa amaanyi g'ensonga. Naye ebyo bye byamugwako n'agamba nti omukadde akwasiza ku ki? Ku ggolu lye. Kavuna alina ssente ennyingi ennyo, kakozese ssente ezo rupiya okugulirira buli kiramu ayiseewo kyayagala. Yatuyisawo ku mwanyi ne tugamba abantu nti bino abawagidde mwanyi tebabikiririzaamu naye bali mu kutya oba baguliriddwa. Ku luno nga baleeta etteeka ebbi eddala eri bannayuganda era rupiya. Bwe batyo mu myaka nga 2 agayise nga bajjekkomo ku bisanja ebibiri ebya pulezidenti era Ssekikuwe yakulembera olutabaalo olwo n'agamba nange tuli wano ku Mosakooti tuba tusindisiza layini buli omu obukadde 5 baga tugende tuyise. Naye wano mu palamenti nga bayisa etteeka ly'okujja emyaka wa pulezidenti era kyekimu basooka ne bagabayo 29 ne wabaawo ne kye bayita Farmers Article 110 era ezo rupiya ababaka bazitwala. Naye amawulire genyina ti ssente ezo teziyamba babaka era twala tebakomawo era neyaggwa eri abagikwatako ne bakwata rupiya tezabataasa. Ne ku luno ssente ezo ziriko ekitambo ziriko oluganda kiriko ekisiraani buli azitutte eyo wansi sitaani egenda mugenderako. Amanyi abaganda bagamba waliwo omusajja yagera olugendo n'agamba no one is safe in a sinking boat. Teriyo muntu n'omu ali bulungi mu lyato libbira. Uganda wetuuseeyo olunaku olwaleero ng'olaba nti bannayuganda akaweerero ke badde bafunako kwe kw'okubeera nga ssemateeka agenda maaso n'okuba ng'akola ng'era bagamba nti omuntu wa bulijjo takkirizibwa wozesebwa mu kkooti z'amagye. Ate nno kitwandigambye nti kituufu kubanga zo ziriwo okuwozesebwa abo batujju n'ababeera nga balina ebyo ebyefaananyiriza eby'ekitujju oba ekinnamagye ne bagenda mu maaso n'obakwasa empisa kw'oteeka okuwasa bannamagye empisa. Kaakati bw'ogamba nti omuntu wa bulijjo omuteeke mu kkooti z'amagye omuwozese ekitegeeza eddembe lyoba olirinyiridde nga tekyalina ddembe lya bwebange bwe kiba nti ab'opposition ne bannabyabufuzi ab'enjawulo be bagenda mu maaso n'okuvunaanibwa mu kkooti ezeefaananyirizaako kobweziti. Kaakati nno kino kiri gye muli eri ababaka bammwe okubeera nga munnange mmwe gye mubasindika batuula ku migaati ne balya embuto ne zigejja ne basimba ebigere ne basalako n'okusalako ne badda mu kati. Abo nno be babaka baffe be tugenda mu maaso n'okulonda. Kino nno kya buswavu nnyo nnyini ddala wabula okusinziira ku Honorable Zake Francis Butebi aliko ebigambo byagenze maaso n'okubeera ng'ayogera. Nzikiriza ngene maaso n'okubeera nga nkuwabuwa video eno ogende maaso n'okuba ng'ate munywanyi ogiraba. Whenever you see sittings happening in the night, just know there is something suspicious. So, on Monday night, there was no sitting. There was no plenary at all. And it's the reason as why we believe that act, that's when it happened. Because at a Monday night, what is really going on in Parliament? Because I'm sure the viewers are now seeing that video right now on air. Yeah, that video, we believe that that's when a certain section of members of Parliament, especially from the NRM, that's when they were receiving money from their leader of government business. That's where they were receiving it from, that office. And some members were going to the Speaker's house. This is the word that is on the street. But that word, I can assure you, it is true because not the first time it has happened. It has happened several times. And this man has been given out in cash. Because when you move to Parliament, even right now, and you move around the mobile money people around there in Nairobi, you will see all the money they are counting. It is all new notes, 50,000 notes. They are very new. And that is one example to show you that that's what is happening. Because as member, right now, no member of Parliament has received a salary yet, as of now. The normal salary and allowances, no one has received as of now. This month, reason being, we are shifting to another quarter. So, as of now,
any member of parliament having money, they're having those new notes, the 50,000 notes. So all of the voters out there, whenever you see a member of parliament giving you money and that note is very new, just know that is part of the bribe. And you inciting violence against your fellow colleagues in the house, because one could have picked the money from the bank. This is taxpayers' money. Ugandans, this is our money. Please ask for that money from those members of parliament. They must give you that money. That is not an individual money. That money belongs to you. Ask for it. So whenever you see those members of parliament having that money, question them, where did you get this money? You know what? Especially from the NRM and some opposition MPs. Whenever that person has a new note, that is part of the bribe they received in the parliament from Mr. Museveni, because we know the person who leads corruption in Uganda, and that's the person that gave out that money. You know, if indeed this money is out there in circulation, members of parliament are getting it. One, who else is part of this money that got the money? But also, what is the real intention? What is the purpose of this money, if indeed it is out there and being distributed? The purpose of this money, we believe, they are appreciating members of parliament, those who passed the coffee bill. You remember when some of us were beaten? An example of Shamim Marende, myself, and some others that were beaten from that parliament. They are appreciating them. I can assure you, our call is part of those people who received the money on the back wall, because you know. You're talking about Anthony Cole? Yes, you know what he did to me. They are appreciating them for whatever that they did in that parliament, and several others that beat me up, because it was not only him. He began the fight, and then. Kakati Honorable Semujunganda ye mu bigambo byagamba banywanyi mpawo na kimu ku bino kyendabye ekipya kubanga byonna mpawo kipya byonna byajja bibaawo era bagenda dda maaso n'okwegabira ku miliyoni 2 naddala nga Museveni alina ebintu byagala ogenda maaso n'okubeera nga ayisaawo. Parliament kizibu sente ze batadde ku akaunti ya muntu kumanya basasudde mmeka bawaddaani okujjako ng'ofunyeewo ekisa n'akubuulira n'ensonga. Naye ebbanga limaze mu palamenti ab'NRM baakafunamu ssente twatandikira actually nga sinana kuyingira palamenti nga nkyali munamuli wa palamenti baabaweza okukyusa constitution ezo tetwalitegedde Musakot apartments. Musakot. Singa sekikubo bali tebamumezize. Naye yajja n'atubulira nali nkyakola ku monitor ebiseera ebyo. N'atugamba nti abangi mwanguwe abantu basimbye wano naye ne bafuna ssente ku Musakot. Mpaka anebo ne beegana nti tebenago bawadde mpaka otafiire bwe yavaayo. Tafire naganze nafunye zange nazinywedde bunywe. Nafunye few friends netugenda ntuzinywa. Mutoji kwata keyo nali era nzijukira ndoza gwali mulundi ogwo I think yali mwesi wa rutana ro yabuza what is 5 million shillings. Kuyinga laba katono. Mutoji kwatako abakabe nare mbaba wa miliyoni 2 buli muntu. Ne baziba wanga mu installment ina bazifunide bwe bajja bazifunide kati kizibu okumanya baba wadde kujonga ofunye mbaka kati gwe ayinza okuva kwa atafunye go bamie yayinza bawulira naye kati nebisigadde bibeeraawo mu ggwanga lyettu Uganda nga tugenda maaso n'okubeera nga tugamba nti ekonomi yaffe si nnungi ng'era tugenda maaso n'okubeera nga twewula amabanja mangi nnyo nnyini ddala okubeera nga tuyimirizaawo oba oliyawo ekonomi y'eggwanga. Bino eno ssente zijja zigabibwa mu ngeri bweti twebuuza oba oliyawo ziva luddawa nga n'amalwaliro ge tulina eddagala libulayo n'otuuka n'ogamba bakusasuza sikaani eri mu ddwaliro erya gavumenti ne weebuuza nti bino bijja bitya okutuuka wano nga babaka betulonda abafuna omusaala oguli mu miliyoni 3 n'omusobi bebagenda maaso n'okwongera basobole okubeera nga bayisa oba oliyawo amateeka bannansi oba oliyawo ge batafunamu oba ge bafunamu naye ng'ate tubasasula ku nsimbi y'omwewu w'omusolo ku ssente ez'omwewu w'omusolo ate ne tubateerako n'okubawa token oba oliyawo ebeebaza nti mwebale tuyisiza tteeka nga lino. Kati nno kadde kalungi wabula munaabijjukira nti President Museveni bwe tuba tugenda mu kalulu waliwo ebintu ebyenjawulo byagenda mu maaso n'okubeera ng'akola okulabisa ababaka bammwe era teweewuunya nga waliwo bye babakutte ne bagamba bano baali enguzi era essente ezo ne bazibasesemya nga bwe walaba kye baabakola
kuwali eri ku OTT bill eyo gye bagenda maaso n'okubeera nga bapaasinga ab'opposition kasita bazaayo ssente ate ne bikyukira aba gavumenti nga bababuuza mwaziggyeewa ye abaffe ani ajjukira ssente ezafuukira kagabo akayinja mu ngatto awo nno banywanyi wetuli. Njagala onzikirize ngende maaso n'okubeera nga nkuwa ka vidiyo kano katini ate era tukomewo. Banywanyi ensonga zibadde mpanvu era bwe ziti bwe ziri wabula ebigambo byo nina bitini nnyo nnyini ddala. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video gimpere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo ate nkuwagaliza ebyo by'osinga okubeera nga onjagaliza tusinkane mu mbuuzi ndala mpitirivu ze ngenda maaso n'okubeera nga nkolako n'okuba nga nkuleetera tokwa. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.